Basala mbuze yiwo musayi nze kitegeeza manyi gomanye bizibu n'akafuna n'obubenje bwennabuuka nyamala ne bajja ne beeyimbya ennyimba z'aba Yesu omaze okulya ebintu by'amalogo oyimba biki ndowooza muli bizi nsongamu ne chairperson muli bizi abalogo ndowooza muli bizi mwekeja muli bizi abalogo ndowooza muli bizi ontumye bulogo jebbi wangi oli wiringi bwekuba kuyingira ntaana oyingire n'obusungu bw'olina ku mutima nafadda mwana Katonda ali atugoberera ku MRLive kwe tuli oba ku Mirandwa Bon Live kwe tuli tukomye unate mu ddiro lyo ku simu lyo awo mu kisenge kyo ku mulimu gwo naawe owumulira tubeeko bye twogera naawe tekiri ku mboozi eggwaddi tekiri nkikigwaddi kiri ku kigguka kitya era kigguse kitya era kigguse ddi ebintu by'okumuguumiriza ntiva ku mitunga tebinnaggwa mu nsi enkadde bibadde bingi mwene ensi empya twagala bisimirako ttaka twagala kusima musingi tukuteeka amabulooka tugusereke tukukube plasta paka abantu baguyingidde kyane eno twagisuubiza bwe twali tukikola twasuubiza Mukama nti erigatta abantu erisasaanya omukwano eribalaga ekisa era eribasitula abo bali bamubunnya bw'ettima bw'obutaagalwa n'okuboolaŋŋana bali buvaamu ne badda mu yeekaalo y'eddembe essanyu n'okwagalana bwe mulimu gwange era bwe buweereza bwange bwe bwenkomawo wano mu maaso go liba ssanyu gye ndi kubanga nze nno munda mulimba mpulira Katonda mpadde omukisa ogw'okwongera okugatta neme kugattulula nsaba Mukama nfuula eggaamu oba supaggulu aligatta ebyo ebyakutukedda nga n'ensi tetasobola bigatta bwe bibulira amaloboozi gange omukwano gwange n'ebigere byange nga bijja gye biri birisanyuka ne bijajaamya erinnya okujajaamya kwe kubanga buli wamu olyogererayo tolina kyotya sibe kiri erinnya lyo yatutonda era ne likola ng'enjiri entuufu era entukuvu eri amatu g'abaluvu ab'ettima n'abalyake ab'ettima n'abalyake weyanjule ssebo mbalamusizaako batula munna kumetandikira Bongo Live amanya n'eddoboozi Jebbi Byekwaso Jebbi wanyise Jebbi wanji Byekwaso wanyise tetuli wano kutumbula ttima na butaagaliza Jebbi saagala mu interview zino kundaga nti gwomu kubataagaliza sitegeeza butaagaliza abantu banno gwomu kubataagaliza ddembe mu nsi yaffe ate ndijje kwani kyembadde nteesa ku mboozi eno ekimala mbadde nsaba kati concentrating ennyo kukukkaanya n'okugatta dani okuwanda obusagwa okugatta ki mbadde nsaba ekyabagattulula engeri gwe gye wategeeramu ebyakkolwako oba oli awo ebitaali bituufu mbadde nsaba kati tuteeke ng'esiteepu endala bayibuli tugendekokko ku level y'okubitegeera n'okubigatta mbadde nsaba empiiga ne question mark zoyina ku brand Lutalo n'erinnya de Ayers bikome ku microphone eno bisaanewo ekyo kive mu ddiiro era singa nfuna omukisa ogubagatta ne Lutalo ambuze nze liribe eddembe lyange byagalo saanyaawo nze nabitandikira nembanga kati nze mbiriko siko wabitandika kakati nze obisaanyaawo saidi yange abaabikola bo obagambye eki Jebbi bakuwadde enguzi Jebbi nabagamba nti omusajja mwogeze nti asaanyeewo kyabadde ayogera tewali yampadde enguzi kati kyogamba nsobola okuva ku kintu kyensirikidde emyaka ekituka ne kiggwa kwani Musa yajja abaana anti yajja abaana nze Musa ate kakati yagamba nti neera teyabatuusa yabatuusa era tebasigala mu buddu teyabatuusa mu sinsuubize yabatuusa nga balina nabo okweyongerayo kakati mbadde nsaba bali abatandika emboozi y'obulogo kale babe ba Musa gwogigguse eggwe anti nze ensonga gyendiko teriemu ebintu ebyankolwako emyaka gwe ngamba mbijjewo mu lunaku lumu mba ntegeera bulungi ddala gye bitugenda myezi ebiri oba toyogedde nokakkana kati emyezi omwezi n'emyaka bifaanagana njogera ku bintu bya myaka ebyatandika emabega ddala mu 2009 nga tuli balenzi bato nvubuse kati wemba mbinyumya kati ng'omusajja
ayina oyagala nfuuka omwana muganda emba sikutegedde nakugamba emboozi eno bweyagala efundikire njagala Lutalo ayogere lwaki yansalira embuzi ekyo bwana amala okukyogera kubanga already wafuna information ne manager Kijambu wamulabye nga byonna abimanyi wadde asalawo okuyita eno neeri bwe baba bawoomerwa nnyo omukolo nga baali baludde okulya ku nnyama ne bagamba nti ffe tuba tulya ennyama twabiza omuntu olumbe ogibamize gyewaabwe ng'ewaabwe bwe bakola nga bwe babeera abantu balinamu ensonga zaabwe baba abiza ennyimbe nga balamu nze ebyo sibimanyi ebikolwa by'obusezi bw'aba Lutalo alina obumalirivu obugula embuzi n'ajaganya n'asika n'ebifi kuba yalya kitegeeza banzita gomanyi ki kuba basala mbuzi eyiwa omusaayi nze kitegeeza manyi gomanyi ebizibu bye naakafuna n'obubenje bwe nabuuka birange nagwa kabenje naye tewali naye bakusalira embuzi njagala obuulira abantu abatulaba wano muganda wange wakola risaaki embuzi baginsalira tebaginsalirawo tuddeyo ku topic okusinziira ku kyenawulira kampusi z'abayimbi zonza zisala ebisolo yogera ku kyange embuzi bagisala naye ekigendererwa tekyali kyajje kusalira kyali kyaki bantu basala mbuzi yaabwe nga bebanakola pate tokyusa abantu bali bakulaba bakugoberera yogera ebigambo byewagamba abantu bakola bantu besanyusa nze bonaolimba bakola pate ne balya kabuzi yogera kyewayogera risaaki gye wakola abantu bali saagala bakuggyemu bwesigwa embuzi teyali ya ddogo embuzi bagisala naye teyali ya ddogo bakugamba kikyenjagala oyogere oddemu ate akimanya jebbi yagenda yali atuliisa akasanja kati nga bwomanye ebbugumu ly'abavubuka bannaye jebbi kasaagenze tusale kabuzi ne bayongerako kati mwabiza olumbe nga mulamu ekyo saakyogera anti gwe tebakikugamba kubanga baali tebasobola kikugamba era n'okuwaliza okugamba bakkirize nti embuzi twagisala baali balaba ng'ekinyumu omanyi David alina abagezi baabo beyeesiga nga alowooza wakola statement eyo kati ng'oyo Nawandagala najja n'abuulira ensi embuzi twagirya ne tukola pate jebbi yali atuliisa akanuga katumwabiza olumbe twali tumukooye mwali munkooye ku kimu abankoowa mmwe baani oyinza okoowa mukamaawo oba Nawandagala nze namuwa emirimu ffe twabawa emirimu osookowa mukamaawo kuki kati bwekyanvaawo baafuna kikale basala embuzi tebagyesalira abaali mu bikwekweto kasala mbuzi Anatolius Nawandagala bangi n'abaliyeyo bonna bamutegerera abantu ntu bonna abaliwo abanyigira mu bikolwa byakalogo kalenzi naye bonna basasika dda nze bwe nakiwula nagamba mutonzi wange nsaba Katonda olaga ekituufu nakye sikugambanga okuva mu mwaka 2017-18 twaddamu okubanga twalinga twogera ne David oyo era bwe yamala okugoba kawukana na Anatolius nga bamaze okuba eggulire ly'okuleeta engoye mu masabo ez'okwagala okumuggyako amaanyi gafuke ga Anatoli owulira naye neebuuza kati Anatoli yali awo nebandibadde bamuwadde amaanyi yali agenda gakozesa ki kuyimba kuba okuyimba ku Anatoli simutegeera bwe bamala okukola ekyo nagamba David kati kekadde olaba abalabe baaba ddala 2020 twaddamu twogera nti David ne mugamba twali twogera kekadde oddemu olaba abalabe baabaki wasooka omusindikira message ekyo si kikulu gwe manye twali twogera nenze nkubuulidde kye namugamba ne mugamba kati kekadde otegena nga muganda wange nali simanyi ne mugamba kyekyo kyova olaba byaliko ng'asirisa amazima agamanyi kuba ne kumugamba nagamugamba ezo audience noba mu WhatsApp azirina ze twali twogera nga twewereza kubanga nange ebye mbirina nibe yali amanga no nze bwe manjogera ebintu byange jebbi otanze okwekwata ku bisubi nze sikola ekyo nze njogedde mazima gwetaaga proof jebbi sigenda kukikola ekyo waliyo n'ebintu ebimu byesobola kati kankubula ekyama kimu olwaleero kyenjagala otegeere gwe kyolabanga ekyokuzanyirako nze no nina obulamu bwesiyingiramu nnyo oba obuli private obwa David ng'obwo mbuleka kubanga waliyo ekintu kyosobola okwogera ate nekiraga nti totegeera newankubadde oyogedde kituufu ku muntu waliyo obulamu obuli private bwe sigendamu naye akimanyi
kuba manyi nina bye mmanyi ebimu nga biswaza si birungi kati ng'ebimu byatugwako nga tuva ku obligato kulonchawo kaboozi waliwo ebyatutuukako awo waliwo incident emu yali nkulaga ate n'ebyo bitono emu byali ekyali wajjala eyo waliyo ebintuntu bingi ebirala bye mmanyi kyala nagamba nti bwe banangenda ennyo ate nja kwogera ebyama ebimu kati njagala kubuuza nze David nze kankubuulira obuzibu bwange bwonna bwe nina ne muganda wange oyo obusingira ddala mwebuuza lwaki ayina obutalengera wala ku bantu babeera nabo awunzisa yawukanye n'abantu bangi abaali abalungi gyali kati neebuuza kyokka nga tebasigaza endowooza yaabwe tematiza kati nenfunamu okutya yennyini yayina endowooza etamatiza kuba lwaki yeesiga ate abantu abalina endowooza etamalaayo mu bantu nebuuza David we yasinzira ng'ogamba tanatoli musajja we nebuuza bagatta ki musicale kutegeera era bwe natuuka nentegeera nti balabika tebagatta musicale naye endowooza y'okulya y'okwefuula n'obutafaayo kulumirirwa ndowooza yebagatta kubanga abo abantu bolaba David newunya we yajjanga obuvumu okunsekerera ng'atudde n'Anatorius ne bansekerera ng'akimanyi bulungi Anatoli twamusanga muvubi naye nga kati omanyi ekizibu kya lutalo kyalina bambi kuwuliriza bitagasa era abantu bonna bamwetolodde bajja kugamba n'abali bamuviiridde nti ekisinza omutawanya n'abantu kuwuliriza mboozi za bulimba oli najja bana banoonya ebyokulya oyo omulaba era ensonga lwaki tutaddamu endaga ntwatwogera ne mugamba mazima wagalaba nangamba kituufu nagalaba ne batuuka okunsalira embuzi ne bayiwa omusa kino ekyannuma nnyo kati bwe ndaba omuntu ayogera oli n'avaayo kati nkijambu manager yakyamuleese wano kubanga yakubye akayimba mbadde manager naye yayimbako omunaku kati naye ayimba akayimba ku mboozi eno Jebbi okitegedde bulungi bwe mba nnyimba oluyimba nti balogo ndowooza muli bize abalogo simanyi naawe olitimu kuba leero ozze mu ngeri gye sitegeera mbwe mboozi eggwe tube nga tugatta ki anti nze ekisa kye nnasaba kyempitiramu anti ekisa kisabe kati genda osabe lutalo era naye nyimirirawo ne musaba ebintu bya David tosobola bitegeera David yeegulumiza nnyo bwe yalaba nti Katonda ayina eddala lyamuggyeko n'amuteeka ku ddala kati gwe era kyova bekisinga omuwogeza ebigambo ebingi n'abantu abalala baga David oyo talina kyayinza kwagaza kubanga ye ali bwati ne bwati ebyo bigambo byabo balowooza nti abakoze ebyo banjawulo bw'aba David yali atema amanda eruweero amanyi okupanga akabaasi amanyi okutema enku amanyi okwokya kyoga teri batemi bamanda balala bayina talenti kyogamba mbwe kimufuula ow'enjawulo yazaalibwawa okuba nti yalina ekyenjawulo ennyo ekigamba nti ye tasobola kukola nsobi ekigamba nti ye talina kwogerwako yavaawa babagambako nti naye yazaalibwa nga Yesu olaba ne Yesu yazaalibwa ati Mwoyo Mutukuvu wali abatamukkiriza batagaana muwulira nga bagamba tombuuliranga kye bayita Yesu wano buli muntu ne gwolaba wamaanyi mu bitabo olaba waliyo n'abagamba nze tombuulira bya Katonda genda obeebere byo binyumiza ng'era bantu batonde nga kitegeeza gwe okutondwa kiva mu kutonda kitegeeza eyakutonda aba Katonda naye nagamba tombuuliranga ebintu bya Katonda kati oli bw'avaayo n'atendereza David lutalo ng'amulaba ng'ekyenjawulo ennyo mu nsi mbw alina n'okubaako baalinnyako bw'ati nabo ne baseka nze siri mutumbaavu banninnyirira ne bankola kyonna kati bwe mba njogera ekirungi sirina kye mbasabye oba obaagala abantu bo batwale kakati ekisinza okutabula kyakugamba nti gwe ne David lutalo mutule ku mmeeza kino kiggwewo saagalira ntula ku mmeeza kibaaji ntuuzaako ddi bantuuzaako ddi ku mmeeza yaabwe ng'erina omukwano gwendaga gwe wakirabako ddi osobola okukitandika n'emitima gyabwe kiki kye baali bannyambyeko ne bannumira nze kisinga okunnuma tosobola kutandika na muno ne mufuna ekirowoozo ne mukola bizinensi ne mubeera mu lumu babiri nze David twasulanga ku kitanda kimu
netupulaninga ebyo byogedde JB nanjuka twali ebusiya ne mugamba olaba David nti saawa zino kati gwe tusingako naye kati tulina okulwana ennyo kubanga tokka weeyongera waggulu nga naffe bwe tuyimuka nga olumu tuli mu babiri nga muganda wange weebale mu kupromotinga ennaku ze bigaba binategekanga kino na kino na kiri David oyo yaŋŋambako nagaana JB nno oli musaale mu kumpromotinga kubanga twaddiranga mu kifo ky'okuteekayo ekipaane ne tugamba nti the hairs waggulu noteekayo David Lutalo nga kitulwanako kubanga nze siina eryo ttima olaba muno noga nti kati wano waali saawa zino ayina waali kate ffe nange nina wendi naye bwe tukola ettima ono nga tusuula musuule naffe tujja kugenda tugwe yensonga lwaki David yali alina omukisa nti yalina abantu abamwagala ensonga kiteyatuulirwa ku ttaka singa naye David yeeyisanga bwe tweyisa nange sandibadde nga bankola ebyo singa twasembeza abantu abalina omutima ng'ogwange kyovola buli mboozi gye banyumya baleeta bigambo mbono yalina amalala tewaliyo mboozi gye banyumya ng'eri awo etegerekeka kati ate ye maneja Kijambo ate ye yasusse mu kubeera feriya simayina kati waagwa kuba yeerabira ne byayogera n'okola mistake mu interview ye mu 10 toyina kyomanyi na kimu nedda tugamba okipinga bupinzi nondagira ddala nti temututeekako mbeera akotogera nze David nakugamba n'omusango gwe Katonda njagala ya kubanga gwe tomanyi ku safari naye gwe toza business etandikika omulimu gutandika ne guyimira ne tutandisa ogufuna twatoba ffe boolaba enjala twagisiibako genda obuuza abaali bakoze ku bibiina ne bibeerawo okutuuka ekibiina kisolooze nti kati musobola okufuna ssente ze mufisaawo ze mulyako nammwe ne mutandika n'okugabiraka nga mulinawo ke nga n'abagula ennaku bamaze okukkiriza nti kakati eyo gurupu okusa ku bantu bafuna tubawa ssente bwe ziti omanyi kitegeeza okuzimba omulimu ogutaalina yadde ekyuma ogutaalina yadde ekintu n'ekimu JB kituufu kati ekyo nze lwaki ndi mukozi nnyo ffe twakula tukola kati nze bwe mba ndi mu kukola sisaaga kyova olaba lwaki gamba sina kyembeetaaza kino nkigamba batulaba mwenna natandika gurupu empya bagita Standard Production era ndimu ne bannange Standard Production ndimu ne bannange muli Muzeyi Kalali Sauda kyali kya maama Wespaka Sebabigole yanyumiza emboozi y'eddogo sajja yakuba hiti nenakendi naye anyumya emboozi nodda ne mukati ne weewogoma ali tulina n'emiti emito naffe gye twagalanga naffe okubanga tutambuliramu ekibiina kisituke JB kati olowooza mu njagala maneja Kijambo ajja kujja wanayogere nze nedda ssebo natandika dde omulimu era nina ne bannange bwe tukola nabo bwe tuli nabo siri nzekka JB kituufu era ebizibu ebiri mu kibiina ebyo kati saawa zino omulimu ogwo nagwo bagulwanyisa tutimba endongo eyo ne baleeta ekipaane bategera nti ogenda kukola nabo ne batimba David Lutalo nze nkugambye bagulwanyisa guno omulimu gwe tulimu tolowooza nti gutunuuliddwa muntu omu lwansonga ebibiina ebisinga byavaawo kati kibaluma nnyo okwogera mu daheyazi kibiina kyakona ekirabwa n'omuntu ayonka nakugamba David yafunamu amaanyi era David muyimbi w'amaanyi era kyobola bwe mba mwogerako nga gwe mmanyi obulungi ekibiina kyo kyakona manaja Rosa just yafunye ensonyi kwogera mu tulina Muzeyi Mukaabya tulina Haji Kazibwe Kapo gwe toswala ng'oyogera ekigambo ng'ekyo nga yegwe manaja Kijambo toswala ng'ogamba buwagamba mbu wali n'omuyimbi omu ng'ate ffenna twaliwo ne baziza bafana baaliwo mu kusooka bonna ne tumala ffenna ne tufuna ennyimba okitegedde bulungi nakati tukola n'oluyimba olumwogeza ebyo mbu simanyi kati oluyimba munnayimbye nandyogedde nesikuba luyimba olubanga oluyimba lwabalogo nga lwabayiseemu nabo bayimbe mbadde David yagamba endongoka eyogere tewakiwulyako ng'agamba endongoka eyogere kati endongoka eyogere kubanga lwansonga bw'ovaayo n'oyatula kati nayatudde amalogo era bagagendemu kyobola ngamba ndowooza muli bize kitegeeza oli alina okufunamu akafansonyi bw'aba alunga ti omusajja atulaba tuli bize JB wangi oli wiringi bwekuba kuyingira ntaana oyingire n'obusungu bw'olina ku mutima nafadda
kubanga teri kintu kisinga kubeera mu bizibu bingi ng'ate ababikutuusaako weebali ng'ate ekyaleetera abantu abo okuntuusaako ebizibu bigambe bino ebyabakijjambu bannampawengwa bigambo bya Banatorias abali awo abatalina kiddako bigambo by'abantuntu abalowoozanga nti Jebbi bw'alivaawo kati wa Banatorias yali ayagala kutta Lutalo nga Lutalo yali amusasula kubanga Natoli nze ndaba ne beyafuna simanyi lwaki yali abifuna naye bw'aba yali ayagala kutta Lutalo ate abadde amutuusiza ku ebyo nze Jebbi eyamuwa omulimu n'atuuka n'alaba nga ate nze David we tuli ku madaala nsingako mu budde obwo owulira olowooza yali yankola bimeka olowooza yankola bimeka Natolias omuntu wayimirira mu meeting n'agamba mukazi w'omuntu bwe tumugobye Anatole we tumugobye yayimirako mu meeting n'agamba mukyala wa David balina ensonga ewaka sagala kuddamu kuwuliza mboozi za mukyala wo wano era David n'agamba ye taata oba yali yamuliisa ki ng'ani agamba Anatolias ng'agamba olowooza lwaki buli muntu olanze kale banjogerako kituufu naye olowooza lwaki buli atuuka ku Anatoli atabuka kuva ku Nawandagala ne waba kijjamu buli atuuka ate ku Anatoli awulira nga emboozi tayagala nagiyingiramu kubanga ate ye yali nakugamba yali kafungula nkete okitegedde obwo obuzina zina bagenda befungula ne basala emikolo ne bazina obuzina ne bakunama ne balya ennyama ne basala embuzi zaabwe ne badigida nyamala ne bajja ne beeyimbya ennyimba z'aba Yesu omaze okulya ebintu by'amalogo oyimba biki osala otira munne embuzi njagala ekintu ky'embuzi buli muntu agamba Jebbi simanyi wakaaba amaziga mbonoonya tebamanyi maziga gena akakaaba otuuka ogakaabe kyogamba amaziga ago natyuninga matyuninge nga maziga taapu bwekaalya anti amaziga taapu gosumulula nekijambo ajja bukaabe tojja mukulu tasobola kukaaba bintu byewakaaba ate ayina ennaku emukaabya bwe mwali mwogera ne David Lutalo mu 2018-17 ogambye wamugamba nti olabye balabe babatuufu n'agamba munange saamanya etegeeza Jebbi mbadde mwogera ebbanga lyonna anti kankubulire David Lutalo n'akuwa ne show talina show gye yampa yakuwa show ndeka ebya show zogenda ozikole zompita bali bawembozi y'omukati abatasobola kwogera mazima bebawa ebivulu kale mugambe tanyongera national egisime gye yakuwanga mugambe taddamu kumpa show byabadde mpa byonna bireke nawudde nekijjambo muyanyamba nampererera omwana ki mbu yaweererera abaana simene Jebbi yalimu aleete obujulizi ng'alinayo omwana wange gwe yaweerera omwaka kale tamwemu tombuulira bintu by'abasajja abo kankubuulire enkwe z'obunnanfuusi talina mwana gwe yaweereddeko tamwemu sibimanyi waba aweerera abamaneja kijjambu no problem kuba bwe bakijjambu bo bennyini batondebwa kubanga boogera bafune nze natondebwa kubanga nkola nfune enjawulo twawulemu yawula alya ku bigambo oyawula alya ne kukola tetusobola kufaanaganya ndowooza ow'ekigambo aba alya ku kigambo afune ssente nze Jebbi mmala kukola nenfuna kati abo bebaweererera abaana abaazaalira ensi bannabwe babasomeseze nabo weebali bajje bawo obujulizi bungi nnyo n'ensi eyongera okuwaana abalyake Jebbi David Lutalo yakuwaako ku show sigimanyi nakugamba yampa show ayina show gye yali ampaddeyo David nenjikola nenfunayo miliyoni ya sente anti okutegekako obubi tekijjawo nti nategeka wa Jebbi naawe siimako Jebbi naawe musajja yakuwa show najja n'ayimba ewa kenyini wakiŋŋambako nakugamba twakola show nefisa miliyoni 1.9 nga muvuddeyo wano n'akuyita ebyo sibimanyi nejja naawe ebyo sibimanyi nedda nze kankubuulira ebintu ebitalina kye binnyamba sirina nsonga lwaki bimalira ebiseera nze nebeezezaawo Jebbi David yadda ku radio nankudaalira naye we yali ankudaalira nze nagamba bano abasajja balina emitima eminnanfuusi kasita bandaga ebyokusaddaaka ebisolo nga bayabiza omuntu olumbe nawe yakolera interview
kufifida Queen nga njerega yali ewange ng'avuga mmotoka kati atambuza bigere ng'ate nene mmotoka naye nga yetamanyi n'omukozi tasobola kufaanana gwe bawa ebyo abinoonyeze ku bali banatoli bagenda wa bakijjamba babulwa ekye banaalya ne bajja ne bagamba katuddeyo wadde taata tusonyiwe omuntu oli mu myaka omuntu gw'ozaala maneja kijjambu ensi ekulemetya nga wamusooka ne mundongo nojja ofukamire kubanga tolinawo okyadda aye nova ino tandika okwogera ku jjebbi eyebeezaawo onjogerako biki aye tolina nakyo mmanyiiko biwali omumanyiiko nabyo oganya okwogera amazima mubuuze maneja kijjambu obanga omulabye ate maneja kijjambu boyagala kubuulira amazima kino tokyerabira njagala omugamba ajjeko enkofiira nti jjebbi yagambye bw'oba oyogera amazima ojjako enkofiira bw'atagijjaako manya muyaayi Yesu Kristo omumanyi nesebo okkiriza mu ddiini nzikiriza mu mutonzi eyatonda mutonzi wa byonna eyatonda buli kimu John omumanyi kubanga eddiini zonna ziggwa gwe zigoberera John omumanyi ate nzimala ne zikaayana John omumanyi ya nze John kennyini ate nyinza okuba nga seemanyi omubatiza byawandiikwa amambi manyi kitegeeza banzibbula mu oyo omubatiza eyabatiza Jesus okubatiza kitegeeza kuddaabulula nojja mujja ekibadde kiyebyeyebye Yesu yali ku musaalaba yasonyiwa abamutuuzaako obulabe jebbi Yesu yakubwa n'aba deformed kale kankimenyemenye bwe nti yakubwa noba tukyasobola kwawula kutukwa Yesu engeri gye yali omwana wakati nnyo kano nkayisaamu nyinza okkerabira Yesu yenge gye yalina amaanyi amangi watya nga yali talumwa kale bakiwulidde naye nkiwulidde katudde wali yakubwa n'abantu kyasa kwawula nnyindo ye na mimwa yakubwa yenna n'ayulikayulika yakubwa n'asigaza magumba ng'ennyama yo neeyiiseyiise n'ebyo bijjawa muganda tusoma ebitabo bitulambika kiri mu bayibuli byawandiikibwa kankiyiseewo mpola anti nga Yesu ng'egyogeramu gye yakubwa n'afuuka yenna ennyama yakubwa n'aba deformed kakati zino firimu ya Yesu eno gye baazannya nga Yesu akubwa ekkakkanya tuleme kulaba nnyo ntiisa firimu etambule n'enjiri etambule naye ekituufu nti yakubwa n'abanga ne maama Maria takyamutegeera nga bamutunuzaawo bamugamba bugambi awulira ddoboozi nagamba omwana wange takyasobola mutegeera naye bwe yatwalibwa ku musalaba era siru n'akomererwa ku musalaba okwo yayimirira n'akoowoola kitaffe mu ggulu taata waffe taata we n'amugamba taata basonyiwe kuba tebamanyi kye bakola yabasaasira ne ku musalaba mbadde nkulaga nti bwe bunene bw'erinnya jebbi ne Yesu mbu jebbi omubatiza yakwata endagaano enkadde yonna n'agitukuza n'agibbulamu endagaano empya nga ayita mu kubatiza Yesu kubanga bwe yamubatiza kyali kiraga nti akkiriziddwa okutandika obuweereza bwa taata waffe ku nsi Amina kakati kijja kuba kya bulyaza amaanyi ajjebbi okulemera ku kukomerera ng'ate omuntu gwe bakubbulamu erinnya lyo anti kati nja kumala kubatiza lutalo omubatiriza ebbanga madde nsaba olusonyiwe nyamala kumubatiza nga bwe banyika Yesu nga bwe ndi John bwe naamala okumubatiza n'alaga nti ate atukudde kubanga bino byali byefudde mbunno tali mu kkoma titwogera ku muntu ali mu kkoma gwe simanyi baba bakusindise osangulewo ebyange kuba engeri gy'oŋŋamba neekubira eŋŋoma nzine lutalo yakutumya atya tena kyeyantumye aye lwaki ogamba nti mbiveeko kale osanga kulw'erinnya lyange osanga jebbi lutalo lyagatisa essaawa zino anti si buli agulumidde omutima oba yeegulumiza kino nno kyendimukola mukama wange kiraga kisa kino kyenkola kiraga kisa yensonga lwaki nvayo nembeera open kubanga atalina kisa akola bintu bitalabika n'abikolera mu kimugunyu kubanga ye aba n'enkubano munange oyo simulinaako buzibu olina ekizibu ku David Lutalo ng'ekyawa abo nze siyenze aye nadde ebbali n'ayogera ebigambo nkumuliitu kyova olaba nze mbyogerera wano era buli omu kyova ne maneja kijjambo abuuza jebbi tubaddewo ebbanga lwaki toyogeranga kubanga saagala kugenda nga njogerayogera buli wamu ebigambo byange ebyo bikolebwa bantu bankwe neyefuula wano nti ayogera kino
wali nga atayogera kirala nedda bino nga manager kijambu yaja mu kamera nayogera nasanga nagamba hey naffe tulina okukola bwe tuti tebiriyo muve mu kwerunjia Jebbi mbadde nsaba katusasire lutalo yetaaga kisa emusasira mwami lutalo nkusasira vayo wenenye nze Jebbi byekwaso kulwerinnya lyange vayo wenenye okunsalira embuzi lindako vayo wenenye okunsalira embuzi okuneefulira omulimu gwe twatandika nga weerabidde ennaku gye twalimu njagala ojjukire nnyo ennaku yatulumira ku mubizinga amaato okufa gaafa ojjukire nnyo bwe twabeeranga nga wesiri tobaawo nange wotali sibaawo era nennyongera okusaasira okusonyiwa abo abanvumira ku mikutu ne mwogera kino na kiri nga munfudde omulyako ow'enkwe olw'okuvaayo okwogera amazima nti omutonzi abasonyiwe kubanga temumanyi kye mukola muli bbali wa byonna wabula ye David Lutalo amanye ekituufu ne kyakola nayeyongerezaako n'ebikolwa by'obukambwe njagala yenenye ate yenenyeze Katonda yagenda okusalawo kubanga bino Katonda yayagala bituukewo olw'obulyake bwe n'okwerabira n'okwefuula nti w'amaanyi nnyo okusinga abaali babaddewo bonna buli yali amukwatiddeko n'abaako kyakola n'amusambisa eri nga kasasiro Jebbi oluvannyuma lw'ebbanga eppanvu bamaze ne beerumiriza obulogo ndowooza muli bizi ne chairperson muli bizi abalogo ndowooza muli bizi mwekeja muli bizi abalogo ndowooza muli bizi abalogo bakuno kati muli bizi eyo kuba ndaba naawe oyingidde tiimu malogo tiimu bwenkanya ogenda ogivaako nze tojja kuŋŋamba ssebo Jebbi ekikutabudde kyagamba kuteekawo eddembe wakati wo eddembe nditadde wiino lyendiko nedda neddembe kati ate lirimu okuyisa njagala abantu bategeere abantu abatulabaawo ne bayisa ebisongovu abantu balina okutegeera omuntu waabwe bamutegedde kati mbadde nsaba tumuyambeko omuntu oyo okukkakkana nga tuyita mu kumubudaabuda nze bwe nali nzikakkananga okusirika nga sinyega yanzikakkanya nze obulumi bwempiseemu emyaka yabadde nga nzikakkanya nampooyawooya muwooyawooya ku lw'okuba nkoledde ki kulatuna n'ensi yange muwooyawooya bwe maneja kijambu awulira abamwefuulira ne bagenda mu kuliimu kubanga nze nalemesa David ogenda mu kuliimu nyemugaa guno omulimu gwaffe twaguteekawo ng'akoze akapapula k'abantu 5 ye Jebbi era ne maneja kijambu yakugambye olaba nti bali bamukwano nnyo nga tumala gabaawula kyovola bonna bagezangako twawukana era bakikola aye ne bagattako oli ye munnange ow'omwoyo omutono nga kye bamugamba ne kyatala byakkiriza nze tomala gaŋŋambisa kintu kye sirabye mpayirize munnange bwe tubadde tutoba ebyo okkiriza mu kusonyiwa nsonyiwa nnyo naddala abantu abeetonda bye baakola kulatuna n'ensi yange weeraba